nerabidde ogadinga wano waliwo bingi nnyo ebiri mu ggwanga Uganda biyitirivu nnyo nno. Njagala okwebaza abalwanyi b'oku social media nammwe ababeera mu comment section mwe mufuula ekintu kino okubeera ekikwafu. Senga si mmwe, senga aboogera tetuliiwo. Olw'okuba weemuli naffe kyetuva tubeerawo. Njagala mukkirize nti eggwanga lyadda mu mikono gyaffe. Era senga si social media abasajja abo senga baatumalawo dda, naye Katonda yatutemera ekkuba awataali kkubo n'atuwa social media. Nalabyeko jjo mu palamenti etya supiika bannange. Naye supiika kiri ku Ansadi yagambye bannange etya social media sirina gafa stress. Ekintu ekyo tukiyita ekyokusaaga. Buli lw'oba ng'olina obutali bumativu buteekeyo ffe tujja kusheyalinga. Ekirala mbakuutira mwenna, bw'osanga message n'ogisomaasomamu bw'oti ng'olaba ekola amakulu, please share the video, share the message. Naddala ba platforms ennene mulekerawo okugaana okusharinga message z'abaana. Kale bw'oba tuyagala kutyo gikoping or gipesting otekeyo message etambule, but it's better nze sharinga message ne bweba. Je waliwo omuntu omu eyangambye muntu munene nangamba nasomye comment, nasomye article ya Serunkuuma yakola article, yakoze article k'oyo omwana Jamushi ani gundi Kakozani oyo mwana oyo omusiba ali mu komero oyo yamukozeeko article we nagisomye ne mpulira nga nange enkubi akabugumu ne mmanya nange ne ngisharinga. Bannanga ba platforms ennene musharinge message z'abantu. Abantu omwana abeereyo nga mutono alina ba viewers basatu bana naye naakola message nga nzito. Share the message, share the post, share the message, share the post, share the video, so abantu basobole okufuna information. Mwebale nnyo, mwebalire ddala supiika ye yagambye atiira ddala ekintu ekiyitibwa social media talina gafa hataataaka. Egende ekkirire gundi enjuba. Now olunaku lwajjo muntagingira aba UPDF bonna bajje wano. Ennaku zino ziri bbiri nga njogera ku Sanya. Very good, thank you so much. Nayogedde waliwo problem eyatuyiikira mu nkyukakyuka. Amangu ddala nga Museveni amaze okugwa akalulu naye ngabbi obuyinza nga waliwo okweteekateeka okwenjawulo okumulumba. Museveni kyeyasobola okukola bulijjo twebuuza tugamba bannange strategic position zonna ezitwala obuyinza Mukama yazituwa ziri mu mikono gyaffe, okuva ku Busoga okutuuka ku Mbarara n'okutuuka ku Fort n'okutuuka ku Bunyoro. Abo sibe banneyiba bagundi ba Buganda, okuva ku Kaluma ffe twawangulawo, ffe tusinga okutwala Buganda yonna twagitwala. Tewali gavumenti gye baali bawambidde Mbarara, tewali gavumenti gye baali bawambidde Ggulu, tewali gavumenti gye baali bawambiddewo. Ebitundu ebiwamba gavumenti oluvannyuma lw'okubitwala omusajja atubbye akalulu. Ife tuli wano abantu ba wansi banyiivu bakomanda, lwaki temusitula bantu? Twabyogeranga wano nga bagamba mbuno ffe babi, nga twebuuza lwaki. Museveni kyeyasooka okukola kuyingira mu kampu yaffe n'agula bonna abaalisobodde okukikola. Nga bakatonya mu palamenti bo baali baalidde dda. Buli gwe balangirira nti egundi nti Hildaman alidde, egundi Nambooza alidde, egundi bakola kyonna ekisoboka okulaba nga batumalamu amaanyi.
naye oba ebitundu ebirala binaggwamu amaanyi nga mwabimalamu amaanyi ebyo mwabikola lulinga tetumanyi ekikwatagana n'Empigi district ngenda kufiirawo. Hildaman mwalya ssente ne mumalamu Mpigi vibe. Mpigi mwagimalamu vibe, Central ne mugimalamu vibe. Ani Mpuuga namakinga sure nti Masaka oyo Mpuuga yali e Masaka nga asaba akalulu n'abagamba kuluna agenda nze kamba buli. Era senga nakakwatamu tugenda kuva wano faba wano. Twegatte kubo gundi ab'omunyendo. Begate kubo mu town abe mu town begate kubo mu Kaddugala simanya abo mu Kaddugala begate kubawa awo nga tuli Kampala bwe yamala okutula mu ntebe kati olwaleero bwoba omunoonya nga yakubuze fungula egganduula lya supiika Mpuuga atambulira mu gganduula lya supiika ulira gwe Hildaman Nsibambi ne Namboze mwaba mwaba Kivumbi abe Butambala kati njogera ku Greater Mpigi mwaba Aisha Kabanda kamba buulire basajja mmwe ne bakazi mmwe mmwe n'abaana bammwe n'abaana b'abaana bammwe temugenda kudda mu politics wa Uganda oba tutya mumanye nti mulidde future yammwe ne y'abaana b'abaana bammwe. Aisha Kabanda yabula wano twali mu campaign Aisha Kabanda ngayogera ebigambo naye abakyala oba mwami waganye sula mu jini mukaaga tokiriza mwami wo kukwatako gwe yambala jini teka mu jini ozeeko jini gwakugamba wange mugambe musoka mugende mujjeko omusajja senga tubakwata awo awalumaawo bajja genda bajjeko Museveni bakomewo tujje mu jini tudde mu sharia kati nze mbuza Aisha Kabanda ebyo ebizibu bye wali yogera luli byaggwawo ku luno oba Aisha yafiira mu COVID gwe Aisha Kabanda byenjogera ko mbimanyi kitaawo mumanyi yali secretary wa Mpigi district y'omu ku bampasinga out nga nkola mukyaka kati ekitiibwa kya Greater Mpigi nkimanyi Mpigi eri eyazimbe gyenjogerako zimbe nzijukira yajje waffe ku ssomero ne muyimbira kaye our dear Vista Zimbe and your cabinet you are welcome to be with us here Gwompita wakusaganze it's so kati gwe Aisha Kabanda byenjogera ko mbimanyi banange hold on mumpeye dakiika emu yokka mugabira Amelia Kyambadde ntwala omukisa guno okubagamba ebyo byaggwawo era byawedde okuba kati twetegerera Banampigi musituke tukole ku nsonga zaffe Bannamawokota musituke tukole ku nsonga zaffe waliwo omuntu antawaanya now abamu ku bantu abeefudde abakabi mu Mpigi nga bamaze ogikwasa Amelia Kyambadde aluna ngamba English please ayagala oluzungu jangu mu kaboksi osasula oluzungu lwange ndukuwenga bwolwagala zo oluzungu nalusasulira sente now ba Amelia ne bakwata ne batandika okugabanya Mpigi nga bagikwasa abantu abalala mujjukira omusajja eyabadde mu audios nga ayogera ne Namboze gwe bayita Maringumu simanyi Maringumu oyo Maringumu akolera Namboze akolera Amelia Kyambadde olaba taxi zonna eziriko ekigambo Maringumu simanyi Maringumu ezo taxi zonna taxi za Amelia Kyambadde oyo omwami azikwesemu oyo omwami gwe bayita Maringumu ayina munne muganda we ddala muganda wa Maringumu bamuyita Zimula
babonyaabonyezza ekigambo ekiyitibwa nuupu mu mpigi. Babonyaabonyezza nuupu. Sawundi ate ebadde ki? Sawundi ebadde ki? Eri Kiriya ne wange. Kiriya, very good. Now, eno ye namba ya Zimura. Bazimura bawaayiriza abaana asobola okujja n'akuwaayiriza nti olina emmundu ne bakukwata ne bakutwala, ne bakuwamba ne bakutwala. Bw'oba olina ekizindaalo oba olina ekintu kyonna nga okuba ennyimba za His Excellency Kyagulanyi oba oteekako message yonna ey'enkyukakyuka. Ono Malingumu muganda Zimura muganda wa Malingumu muganda wange baba wa mpigi kye baagala mu mpigi kye bakola. Hold on. Namba ya Malingumu nagiba wa juzi. Namba ya Malingumu eri 0702 43 06 54. Eya Zimura eri 0701 99 96 60. Kale abo mbamaze. Mundetedde aba UPDF wano. Najja nembagamba bannayuganda. Nembagamba juzi n'aba UPDF nti mutabani wa Museveni ne Museveni balina olukwe okumalawo UPDF mu magezi nga bakwatagana ne Rwanda. Nabireeta juzi mu security alerts nembibabuulira engeri gy'ayagala okukola Air Force oluvannyuma lw'okutta Kigundu. General Kigundu abadde wa Air Force. Era ntwala omukisa guno okubagamba nti abasirikale bonna aba Air Force ne Air Defense bonna batwaliddwa Kaweweeta. Bali Kaweweeta bonna ku refresher course. Abamu ku bo bagenda basuula tebagenda kuddamu, balina engeri gye bagenda okukikola mu magezi mpola. Ne mbagamba nti Muhoozi ne Museveni bakolagana dda ne Kagame okutendeka abasirikale abavubuka Abanyarwanda abagenda okutekinga over mu UPDF. Eggulo mwalabye oba ebifaananyi mwabirabye oba temwabirabye. Muhoozi yasisinkanya abakulu okuva mu magye g'e Rwanda. Kasooka embalaga ebyo ndyoke ngende mu birala. Kasooka embalaga ku ebyo. Mulaba mulaba aba UPDF mulaba bye mbagamba. Mulaba luno lwe lukwe olunene oluli mu kutwala UPDF mu mikono gy'Abanyarwanda. Mmwe mwenna abeeyita bajjeno ba Uganda
simanyi Bakatumba Wamala, simanyi baani, simanyi Berweru, simanyi Bambaddi, simanyi Badiki Olumu, mukimanyi obulamu bwammwe buli mu matigga. Kubanga diiru eno zonna ze bali mu kubala okutuukirira muyina kubanga muvuddewo. Bwe tubyogera mulowooza tulimba, naye mbadde naakabibagamba. Kati bibyo bitandise. Nkugambye bw'oba olina omuntu wo mu magye mukubira omubuuze bwe babanga aba Air Force bonna n'aba Air Defense bonna tebali kaweeweeta muri refresher course. Olwabali abaana be nabagamba be baatwala e Russia, China ne North Korea abamaze okusoma abagenda okuba replacinga. Eyo nvuddeyo. Nabagamba abantu abali mu lukwe olw'okubamalawo. Mulimu Museveni, Muhoozi, Muhanga Kayanja ne Birungi owa iso simanyi semwayi. Era ye wano yabaddewo. Birungi simanyi Birungi zaakako. Era wano yabaddewo. Omulabye Birungi oyo aline Muhoozi oyo ye Birungi oyo abasirikale abali e Somalia bali mu kukaba tebana bukyanga bagenda mu mwaka mulamba tebafunanga yadde 10. Naye bali eyo buli gwe bagirako bwe bati bamuwa certificate exambu oli mulwadde olemereddwa oli unfit bagenda okuza e Uganda nga kwa account tekuliko yadde 10 neki. Kati UPDF mwebereremu munda n'ebweru. Moyo omwana kiyabatezo bagamba mbu obongeza omusaala abalimba. Ekyo kigumaaza. Mubeereko ne kye musuubira buli ssaawa nga ye wansi bw'abamalawo mpola. Tewaliwo omusaala gwe bagenda bongeza. Wabula yabataddeko awo ekintu ekibagumaaza. Babamalewo mpola nga musuubira obongeza omusaala kuba kimanyi ekizibu kyammwe ssente. Mbabulire ekizibu kyammwe kwerwanako. Bannayuganda mwerwaneko. Muwulidde. Naddala aba UPDF mmwe benjogera nammwe. Kangende muka politics kano nkavemu mangu ngende mu kigambo kya Katonda kubanga kye kigenda okukola video y'olwaleero. Now Bannayuganda mwegendereze nnyo abantu Museveni be yatusigamu abantu ab'enkwe. Mwegendereze nnyo waliwo abantu abalina enkwe Museveni be yatusigamu ngeno batulaganga abaffe. Mumanyi damage, mumanyi nsereko oyo yaani, mmwe kambabuuze mumanyi nsereko oyo yaani. Nsereko Muhammadi mwabalabyenga nsereka ayogera ku misolo nga badiscussinga yabadde oba ku NBS NTV NBS yes nga boogera ku misolo. Tewali musolo gujja nga parliament si yeguyisizza. Baba nyini be batula mu parliament ne bayise emisolo ku bantu ne batika abantu emisolo. Madamu Namboze yayogedde n'agamba bannange nayimira mu parliament nenjogera ne mbagamba bannaye abantu temubataako emisolo waliwo kino ne kino.
bansereko bennyini be babeera mu kulonda Yes naye Nsereko bwe yazze ku radio bw'abeera n'akulaga nti nalina abantu njagala Nsereko atubulire bwe baali bateesa ku misolo yayogera ki atugireyo akatambike mumanyi nti Nsereko oyo yamazeewo mumanyi nti Nsereko oyo musajja muzibu nnyo mu Uganda awo wakati wa okukolera 7 nga babonyabonya abantu ba bulijjo abasiramu mukimanyi nti abasiramu abaweddewo mu Uganda Nsereko yabayinamu omukono mukimanyi oba temukimanyi ulira muyinza muti okujju kati nalabye nga boogera ku basuubuzi nenda bakana akasajja kakabuye kyofa togabye mbunako kasuubuzi ne mukayita mu lukiiko lw'abasuubuzi nga muli mukwerwanako mukakasa era naye n'ababulyanga bwanyigirizibwa emisolo kabuye kyofa togabye mukakasa era y'omu ku babakulembera ogende wa Museveni mujjukira nga nabagambye nti meeting yammwe yawedde dda bye bagenda bagamba abakulu abagenda ogendayo bagenda kubawaayo emyezi ng'ebiri esatu nga bayingiza emaali nga tebasasudde misolo yemu ku privilege gye bagenda obbawa bajje babaweeyo ne ku ssente enkalu bajje bagamba ab'amaduuka nti mugguleewo muteekewo abiri mujja kulaba now waliwo omusajja gwe bakuba bomu ku bitaala by'e Nateete omusajja oyo gwe bagambe yali owa ADF nadda ku saidi ya gavumenti amannya ge baali bamuyita Hassani Twateera Hassani Twateera omusajja oyo group ye yalimu Bawamama Fina Kigundu ye yalimu omugenzi ono yagudde mu kinabiro nafa simanyi mbuno ye Magoba bonna bali mu group eyo baabo kati baweddeyo Twateera lwe bamukuba bomu awo ku bitaala by'e Nateete ne bajjawo be yali nabo mu mmotoka n'omulambo ne babitwala ne batwala abaalimu abalamulamu n'omulambo ne babivuga ne babitwala e Rubaga bwe batuuka e Rubaga ng'omulambo gulina okugenda e Mulago ne babagamba ne bano tetubasobola mu batwala e Mulago ne babajjawo ne babatwala e Mulago bagenda otuuka e Mulago Nsereko y'omu ku baasooka okutuuka e Mulago njagala yo wenna ayimanye ebintu bino oba ayagala okubimanya tandika binoonyereza Nsereko ye yasooka ku reception wali e Mulago ne bajjamu omulambo gwe omusajja Hassani Twateera Nsereko n'akwata essimu n'akubira Museveni ekiro ekyo n'amugamba ssebo ono ye awedde ono ye afudde mu mmotoka baddemu ne maama we ne mwannyina bo bali bulungi bo bajja kuba bulungi bo tebafudde naye oli ye awedde ebintu bino bye tujja twogera bijja bireeta ebintu ebirala bingi bwe twogera ebintu kyobulaba buli lwe mbajogera ekintu nkugamba nti zaakatambye emabega otandike naawe okujjukira ebyaliwo kuba ebyaffe bye twogera wano si bye ebyenkomeredde bw'onozza akatambye emabega ojja kujjukira ebintu bingi kubanga byonna tetusobola byogera ne tubimalayo kubanga ebimu biri eyo ffe gye tutatuukanga oba oliawo gye tutalituuka waliwo omusawe yali ku reception kati olwaleero takyaliyo e Mulago ali bweru wa ggwanga
ebintu bino bye tujja tuwogera yalaba Nsereko yaliwo yawulira Nsereko ng'akubira Museveni essimu ng'amugamba His Excellency omwekitiibwa His Excellency ono yawedde Museveni n'amubuuza kituufu ye n'amugamba tuli wano ku mukyale yawedde naye baabadde nabo mu mmotoka bo bajja kujjanjabwa balabika bajja kuwona era olwo olugendo olwo lwe lutaba masheeke bonna basentamu baani bonna kyekiwenda kyekibamalawo kyekiwenda ekibamalawo naye nga mutuula n'Ensereko n'abasaaza simanyi n'abakola ki namuwulidde akootinga Kurwani simanyi Allah yagamba simanyi omubaka yagamba ogwo omusota bwe mutagukube ku mutwe ne mugwejja mu makati gammwe oyo ye Muhammad Nsereko mutuufu bangi bamwesiga nga balowooza baddiringana munnaabwe biseera ebisinga abasuubuzi babadde bamwinamu essuubi nga bagamba nti oba okwekalakaasa kwabwe kwe balina mu Kampala ye kaali nti omubaka waabwe owa Kampala Central y'ayinza okubakolera ku nsonga zaabwe baddukidde gy'ali nga bamusaba Honorable tuyambe ensonga y'abasuubuzi ekutte ejjembe era nga bamanyi nti yanabatuusiza ensonga yaabwe owa Mwami Museveni balabike nga babaggyirawo emisolo egibali mu bulago Muhammad Nsereko abantu bano yabagambye bugambi agenda kugezaako ayogere ne Museveni alabe oba anaabayamba n'abakendeereza ku misolo wabula babasuubuzi bamu bakitegedde lwatu nti omukulu ono ali mu ddiiru ey'okuleega emisolo abasuubuzi bano kubanga Mwami Museveni bano basooka okujjamu bo n'abaliisayo akasente awo wakwatira abakulu b'abasuubuzi nabo n'abawa kyabawadde abakizudde ndi Muhammad Nsereko ddiira era bo baggyeyo dde essuubi bakimanyi bumanya lwatu nti bagenda maaso n'okusasula emisolo gino era ne byebeekalakaasa byaweereere kubanga abakulira abasuubuzi baasabye tebasisinkane Museveni ensisinkano yaabwe ebinaavaamu bijja kuba byabwe byakyama badde bagamba abasuubuzi badde ku mirimu naye ng'ensonga yabeekalakaasa tebagifunyeemu eyo nvuddeyo njagala kugenda mu kigambo kya Katonda